Tubalirwe wiiki eri twali Mbarara eddako tugenda Fort Portal nawadde ekyokulabirako bwe twali erira twasala omusango omukyala eyafugwe baakira mutabani we mu kkomera twalagira gavumenti emusasule obukadde 65 n'oyo eyamutta ne tulagira avunaanibwe mu kkooti. Nchowe ekitongole ekirwanyisa ebikolwa eby'ekitujju ki counter terrorism kibakanya n'enteekateeka empya ey'okumalawo ebikolwa bino byonna nga tebakozesezza lyanyi lya kijaasi. Bano batandise kwogerezeganya n'abantu wamu n'okukwatagana n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuli bannabyabufuzi, bannaddiini n'ebibiina by'obwannakyewa okusobola okumalawo ebikolwa bino. Kati okusinziira ku ssenkulu wa counter terrorism mu kitongole kya poliisi David Waswa Sengendo ategeezezza nga bwe beetaaga okuzimba omukwano n'abantu ba bulijjo nga bwe banaasobola okufuna amawulire agakwata ku bikolwa eby'ekitujju bino era nga bwe banaasobola n'okubirwanyisa nga bakolaganira wamu n'abantu ba bulijjo. Uganda ongera sana ofisi ya kibiina kya bwannakyewa naye nga kikolera wansi wa President's Office ekize okuyamba ku gavumenti n'eggwanga lyonna mu kunyweza ensonga y'obutebenkevu n'okwekulaakulanya mu bulamu bwaffe, mulamu bw'abantu baffe, nga ekyo kikwasaganya na obusambatuko obubadde buva mu ensonga ezo nga ez'obutamanya, obwavu n'obuteekolera n'obugayaavu obuvaamu abantu okuyingizibwa mu bikolwa eby'obubenyi bw'amateeka. Omuntu bw'abanga talina kyenyigira mu kukola n'aba omwavu emirundi egisinga atandika okuyingizibwa n'okubuzibwabuzibwa. Waswa bino abyogedde asinziira mu kitundu ky'Entinda mu Kampala bw'abadde aggulawo enteekateeka ya Hongera Sana Uganda eyagunjibwawo ng'emu ku nteekateeka ey'okunoonya obuwagizi bwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wakati mu kubukanya emirembe n'obutebenkevu wamu n'enkulaakulana mu ggwanga. Ye Ashraf Muyomba ono nga yakulira enteekateeka ya Hongera Sana Uganda ategeezezza nga bwe batunuulidde ekyokumalawo ebikolwa eby'ekitujju nga bakubiriza abantu abalina endowooza ez'enjawulo gamba ng'ez'ebyobufuzi kw'ossa n'amadiini okubeera obumu n'okwewalira ebikolwa nga bino. Religions and various political beliefs and has been a victim of terrorism and violent crime. It's only wise that the nation devises means to address the PCV issue in a strategic way, hence Hongera Sana Uganda. Hongera Sana Uganda was established particularly to advance peace through socio-economic transformation, household income development, and community engagement. Since our inception, Hongera Sana Uganda has had various community engagement with key stakeholders involved in PCVE, including communities that are vulnerable to indoctrination and recruitment to violent extremism. During the Ramadan period, Hongera Sana Uganda distributed food items to various Muslim leaders, particularly the imams, amirs, and amirats in various districts of the country, such as Piji, Gomba, Tiana, Butambala, Wakiso, and Kampala districts. Ebyonga mbitadde ku bbali yo poliisi ng'eri wamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebintu ki Uganda National Bureau of Standards UNBS babweya ensawo za seminti 5 ow'ebicupuli mu kibuga eky'Eruwero. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu kitundu kya Savannah Sam Twine Mazima ategeezezza nga seminti ono omukyamu bw'abadde atabulwa mu maka ga Dawuda Muteesa Assira ku kyalo Kalongo Zone era ono oluvannyuma n'atundibwa mu hardware eziri ku luguudo lw'e Kasiiso mu Town Council y'Eruwero. Twine Mazima ategeezezza nga bwe batemezeddwako ku kikolwa kino era bw'atyo ne bayungula abasirikale abakutte Ronald Onyango era ng'ono bamusanze atabula seminti ono nga bwamupakira mu buveera. Twine Mazima ategeezezza nga Onyango bwe yabadde atabula omusenyu kw'ossa ne seminti ng'akozesa ebyuma eby'enjawulo era ng'ono oluvannyuma ate abikuwata n'abiteeka mu bipapula ebitunda seminti owahima kw'ossa ne tooro. Twine Mazima ayongedde n'ategeeza nti Onyango yabadde
taweza na kipimo kituufu kya kilograms 5 eza seminti wabula ng'ono abadde ateekamu ebipimo ebiri wakati wa kilo 45 kw'ossa 47. naye amawulire ge tulina oba it is alleged nti amixinga ebirungo bye tuyita stone dust n'abimixinga wamu ne cement ya hima cement ate n'abipackaginga mu tororo cement n'atunda ate n'amawulire amalala gagamba nti asala ku kgs oba kilograms ziri zibeera 50 kgs eziri standard naye ye ateekamu 45 47 46 ate n'atunda. Mu kiseera kino Onyango ne Muteesa Sira bakuumirwa ku Ruwero Central Police Station. Mu kikwekweto kino baazudde ensawo eziwera ddala 5 eza seminti eziwedde okukolebwa wamu n'endala 10 ezitannatabulibwamu kintu kyonna wabula bano era basangiddwa n'obubonero bwa UNBS obukyamu obuwera ddala akakadde kamu. Kati okusinziira kwa buvunaanyizibwa ku bukessi mu kitongole ekya Uganda National Bureau of Standards Sarah Nantongo ategeezezza nti Onyango ne Muteesa Sira bagenda kubavunaana era batwalibwe mu kkooti baweere ennembe n'emisango gino. Sementi ono gwe tusanze tugenda mutwala mu laabu zaffe tumwekebejje twengere okumwekebejja ekirala naye yennyini mukwate alina omusango ajja kwongera tono tugenda kwongera investigation twongere okunoonyereza kiki era we kinaasangibwa kituufu nga byonna byabadde alina wano nga byonna bibi agenda kuvunaanyizibwa. Eyo nga tuvuddeyo bw'obukulembeze bw'abagoba ba taxi mu division y'e Kawempe wansi w'ekibiina ki Federation of Uganda Tax Operators oba kiyite UTOF baagala omukulembeze w'ekibiina kino Rashid Sekindi n'obukulembeze bwe balikulire ku kifo kino oluvannyuma lw'emyaka 2 gye bagamba ejaamuweebwa okuggwako kyokka ye n'asalawo okweyongezayo emyaka 5 bo kye batawagira. Okusinziira kwakulira abavubuka ebyemizannyo n'okwewummuzaamu mu UTOF era ssentebe w'abagoba b'ebidduka mu division y'e Kawempe Ssemwanje Sadat. Mu kwogerako ne bannamawulire ku yafesi yaabwe e Kawempe ono ategeezezza nga mu kiseera kino bwe walina okubeerawo enteekateeka ey'okulonda obukulembeze obupya mu kitundu era nga bano baagala Sekindi ne banne balekulire ng'embeera tennasajjuka. Ono asinzidde wano n'ategeeza ng'obuvunaanyizibwa bwe busaanye okwawuzibwamu olw'ensonga nti ono emirimu alina mingi nga n'emindi tagimaliriza. Njagala kusaba ba drivers ne bakondakita mwenna abali mu mulimu gwa taxi mukimanye nti obuvunaanyizibwa bwa Mwami Rashid Sekindi bwayitako. Tusooka federation nti bw'oba wagatta bibiina buli kibiina kyalina programu zaakyo era nali nze nsuubira bulungi ate ng'era mu memorandum kye kyateesebwako nti Mwami Rashid Sekindi yayagala okusookamu mu kukwata ekintu ekyali kitegeeza nti Kotesa etandise emyaka gyayo emeka 2 kati emyaka gya Kotesa 2 bwe giba gyaweddeko bino ebibiina ebisigadde ebirala ebita birina okutuula tumanye ekibiina ki ekiddamu okukola ki. Wabula mu kwogerako ne ssentebe w'ekibiina kino ekya UTOF Rashid Sekindi ategeezezza nga Sadat Ssemwanje bw'asaanye okusooka okulekulira ekifo ekyamuweebwa ku lukiiko olwa UTOF olw'okuntiko olwalyoka aveeyo awakanya obukulembeze obuliko era nategeeza nga bwe basaanidde okutuula wansi bakkaanye okusinga ate okweyawulayawula. Ono era ayongeddeko n'agamba nti Sadat alina abantu abalala abamuli emabega abaagala okuwakanya obukulembeze bwe. Nga Sadat yajjira mu kibiina ekya Outrada alina kusooka kuddayo n'atuula ne Vice Mayambala Vice wa UTOF ate nga ye chairman wa Outrada n'amubuuza biki ebiri mu constitution eno. Constitution eno bwe tumala ogikola twagamba etutambuza emyaka 5 oluvannyuma lw'emyaka 5 takisi abanajja oluvannyuma lw'emyaka 5 bajja kuba tebakyamanyi nti waaliwo Kotisa waaliwo Outrada waaliwo biki tugenda kizaayo mu bantu beerondera obukulembeze. Ate ye omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Kampala n'Emiru